Today Nine Solomon Kawesa, I think it's the first time this year. Oh, kakas. Have we been together this year? Sejjukira. Buno mwaka tubaddeko ffe twakola last year nga gugwako. Yeah, but it's always a pleasure having you. Sure. Ogamba otya ssebo. Ndi bulungi. Nyakusooka kwebaza bugumiikiriza. Leero twakedde, tulina gye twakoledde eyo. Twatambulidde mu nkuba. Tugenze ovaayo okubanga abagowa n'ennansana. Nga jjaamu yekka ali awo. Eyo ya Uganda. Nyoba waki Uganda enkuba beetonya flooding jam. Anti ndoza bato ewamu bwe wa floodinga abantu abalina diverting okwita abalala. Ate n'aba traffic baba badduse. Babeera badduse. Wadi okuva Nansana awo wonna layini zibadde 3 eziyingira ekibuga. Naawe n'okola ey'okutuuka mangu. Nedda sitera nnyo kubikola ebyo unless otherwise. Ambadde maliridde ne ngamba why. Omanyi waliwo ky'otuuka n'ogaa nze ndi mu nsobi. Nokkiriza. Omanyi Abannayuganda balina ekintu kimu kye bakola tebatera kwagala kukkiriza. Naye otuuka n'ogaa nti nze ndi leeti musajja bwe musanga agenze tewali kinyiiza. Ensobi yaffe tufunako gye tujja attributing naye yandinize nze mmanyi nze kasuku nze munne ekya munne nno soko giveeko ennaku zino waliwo bano abatandika obutandisi ab'amawulire ajja n'agamba yandinize nze kasuku n'omugamba my friend kati ye embeera naye tubali tuveeyo leero soko buze kuba tulaba n'abatuwuliriza. Batulaba era abatuwuliriza ku Kasuku live. Mbaaniriza nnyo, mba musanyufu nnyo buli lwe nzijjako ku channel eno. Ebaako abantu ab'enjawulo naye ate bwe muleetako naffe abasomesa kiba kiyinzizaamu amaanyi nti abalabi bo bawa variety ne babaako kye bayiga ate ne bavaako oluusi mu kunyumirwa. Mbebaza nnyo kubanga kwe muli nsaba Mukama atulungamye mu bye tugenda okwogera bitambule bulungi. Amiina. Wow. Olunaku olwaleero giweze emyaka 2 bukyanga musajja wange Ismail Access atulekawo baamukuba amanda wali ng'addayo ewuwe. 2 giweze leero on the dot. Okay. Rejiweze. Naye tuwa voicinga gundi ye. Naliwo all access we bamutira. Nzo kuba ng'oba nali nina byenkola ebirala sijjukira. Watugezezaako nnoonya wo voicing nomanyi pieces ezo z'okola eziprofiling abantu. They are very nice pieces by the way. Abantu ku social media batandise bikola mu fund bwe wabaayo afa nti kati nze mba mu kwesuuka. Oveeyo tuweeyo akantu. But no, definitely omuntu bw'agenda aba yeetaagayo ensibula ey'enjawulo etali ya bulijjo. Nange nali simanyi nti strength yange okusinga eri awo naye abalabi be bakola judgment bakugamba wano kino tukisiimye kyova olaba mbeera nnyo awo nga njagala nnyo okumanya ku bantu abo abali highly blessed nga balamu nennoonyereza nnyo ku bibaafaako kyova olaba oluusi nyanguyirwa nnyo nti bw'ogenda mu ddakiika 3 mba mpandiisa ebikwatako. Abantu balina ekintu kye batamanyi juzi nadde ndaba gundi ya Sam Omala gye wakoze. There is something nze nasoma amawulire nange script writing ebyo bikina narration ebyo abantu batini nnyo ababisobola kuba olaba ne bwe tuba tunyumya wano omuntu okunyumya olugero lwo okuva gy'ozaalibwa ne bagamba bugambi tubulire ku life yo eya university okugikwata nti oginyumya ng'ekwatagana nti n'entandika wano n'enzira wano kizibu. Most people and the power in narration. Abantu asinga oli baba ajja Kasuku live wano. Kasuku njagala tukolemu ne mugamba nti nze ntunda mboozi. Kadate emboozi erina okuba ng'ewooma. Kituufu. Yensonga lwaki emirundi egisinga olya nga Kasuku nga mbeera njagalayo n'ensirika. Abantu ne bakuwuliriza. Now most people abantu bangi mbasanze. Kati for example nina omwami gwe nakolako ko naye wano n'akyaka nnyo kati w'amaanyi Shalom. Naye yalina emboozi ye nga baagikunyumiza
ojuwulire flowing ate enyuma. And most people don't have that. So I thank God for that nti yakikuwa. Otuula wansi n'olaba narrative omuntu nga narratinga Sam Omala n'ava wano n'adda wano yaliko ne bano, what was the turning point for him. Ayogedde ndi muko w'embuga ajja yimiriddewo on behalf of Kirumira. You know, it's like 5 minutes but ozikutte wamu bwoti n'ozikola ki n'oziteekawo kyabola twale tunoonya piece eyo gye wakola ku Isima naye teriiyo. Mazike ye yageneratinga. Yeah, but did you ever encounter him? Isma, yeah, a few times. Irokusinga ndoza yateranga kuba nawe. Anyway, yangaze one. Netunyumya amawe dachike mubili. He was a fine guy. Abantu tubane shortcomings zaffe ate oluusi abantu abamu gye balabanga weaknesses yaffe ate ge gaba amaanyi g'omuntu. Ntera nnyo okulaba abantu abaga omwana oyo wagume bulala naye omwana oyo tomanya mu maaso yali kulembera resistance egenda okukyusa eggwanga olw'eggume eryo lyatandise nalyo mu buto. Kyova olaba abazungu kye batusingako nti bo omwana bwe bakulabamu ggwe kyoyita characteristic embi batera okugizimbirako ekintu ekirungi. Osobola okuba nga oli mukulembeze omwana abuuzabuuza ebibuuzo omusindika kukola kino akubuuza lwaki nkola ekyo. Omwana ayinza okuba alina character y'obukulembeze. Build it. Tukimukubira miggo kumufiirako nti kino kibi. Ereeta accountability. Yes, true. Yeah. But of course then also gundi omukulu mutabani wa Sudiru Lupareria babadde bangamba yali tayagala mugamba nti mutabani wa Sudiru ng'agamba tayagala kuba mu shadow ya taata we era nga bw'omuga nti Sudiru's son ng'anyiga ng'avaako. But ku Friday kiro yafa. I want to pick, what do you think that whole fracas, how that young man died? First of all, yo yemu ku most painful deaths ze nali ndabyeko mu bubenje obuzze bugwa mu Uganda. Omuntu okufa according to abantu ababaddewo ababadde banyumya nti ne bwe batuukidde nga bo balaba akyali ng'omulamu naye omuliro guno ne gubalemesa okutuukawo okusobola okumuggyayo. Kinakuwaza nti yafudde mu mbeera eyo naye ate mu ngeri ey'enjawulo kinakuwaza nti tukyaddukanya eggwanga mu mbeera efaananako bw'etyo nga construction ng'eyo egenda mu maaso kubanga kyabadde visible kubo nange mbadde nalivugirako ndooza ku Lwokusatu luli before that Friday nga nange neebuuza nti yinvudde okuva eno ekkubo jjali litambula bwe riti nga toyinaamu yaddo enkenyera naye ogenda okudda ate essaawa mmeka ng'ate osangawo barricades. Ate barricades nga teziriko kuwooninga kubanga ene ewala gye bazimba naddala ku Northern Bypass bakulabula kumpi kuva mu kilomita nga 2 era naawe ojja osala speed ogenda okukoona byokoonye gwaba aliko ekizibu. So okufa okwo tosobola kukunenyeza mutabani wa Sudiru. Okufa okwo kuliko abalala abalina okuvaayo bakunnyonnyolere lwaki eno ensobi yakolebwa lwaki kino kyakolebwa. Nti bulijjo yesu osobola okugaya yabadde avuga speed naye abantu bavuga speed buli lunaku. Ndowooza naawe kennyini onyumirwa speed. So siyinza kukimunenyeza naye ate walina okuvaayo atunnyonnyola lwaki ebintu ebyo byalinga bibeerawo nga tebiriiko warning. It was a really dark, it was a painful death. Painful. Nze namwencountingako emirundi mitono naye era naye yali muntu ali fine anyumya ali simple nga talina buzibu. Ate ojja olaba nti abadde era ndooza wanjawuloko ku kitaawe mweyo foundation yaabwe olaba abantu bazze agatta ku be bayamba ng'era olaba indeed babadde mu dire need nga beetaaga okuyambibwa okwenjawulo. So yakiina engeri gyazimbyemu obulamu bw'abantu abamu
baferista bamwe da superstar nyono fresh kid yes. abantu bangi n'abamu betubadde tetumanyi naye ng'omuvubuka oyo gwali mukono gwe okulaba nga abakwatako bano bagenda mu maaso. Well, it was very very nga bwe tugambye nti kugamba otuula wansi n'obirowoozaamu naye katusuubire taata we taasuubinga ate gavumenti kwaye tuyinza omaliriza tufiiriddwa mpitirivu era tuba tugenda kuzifiirwa tuba tugenda zifiirwa kuba ate ye ogwo omusango ng'ogyeko okuba nti mb'ogutunuulira abajja gusinga naye resources at his disposal weeziri kituufu era nze nkisuubira ekyo nti wagenda kubaawo emisango egiwaabwa wagenda kubaawo abantu abakwatwako olw'ensobi eyo eyakolwa but omuntu agenda kubuuza who is held accountable for the things that happen in this country and how far do we go to say tukolera abantu kati ekyokukolera abantu weekiri bwe kyandibadde naye tutuuse mu mbeera ndowooza ekkiriza ebintu bibe nga bwe byagala buli omu okola ekyoyagala kyensuubira nti kiyinza okutukuba ekigwo mu mbeera emu oba endala abantu tebakyatekinga responsibility ku buvunaanyizibwa bwe tuba tubakwasizza kasuku bwe nzija nenkukwasa omulimu mu kitongole ekimu nenkugamba kasuku gatuyambako awo abantu bakulaakulane ekikusooka mu bwongo ngenda kuba ndya ntya muno nkifuniramu wa wado abantu baffe buli kyoleeta eba deal tewakyali ayagala kugamba nti kati omanyi gavumenti ezedda ne bwe yaggwanga gavumenti nekeeranga egudde civil servants bakeeranga ku mirimu business esigalegera man yagwa Obote asooka yagwa civil servants bakeera ku mirimu Amini n'agwa kuba bo tebaba pointingiranga ku mutendera gwankumanyi ntya ovaawa ani kitaawo wajjanga n'osaba omulimu ne bagukuwa on merit ku busobozi bwo osaavinga abantu kitegeeza gwe osaavinga ntebe tosaavinga muntu bwe tukuwa ekya CEO totunuulira ani yakikuwadde otunuulira ki kyogenda kukolera abantu kyova olaba emirimu egyo egyedda tulina ebitongole ebyagundiira olw'ensonga nti abantu bajjanga ne bakolera bantu recently abantu babadde balwanira ekitongole ky'emmwanyi ekyo naye singa kyali tekyezimbye mu nkola eyo ekolera bantu osanga singa nakyo kyagwa dda naye ba civil servants bakolanga batyo so bwe buzibu bwe tulina looza obutegedde. Well, I don't know how we are going to get out of that. Naye olunaku olwaleero ekyatuleese tuzze kwogerako paapa omutukuvu ndowooza process y'okulonda paapa omupya etandise twatandise dda kuba gwe olugenda okufa ffe enteekateeka etandikirawo butereevu so BBC n'abyetambuza nnyo paapa baagala paapa omuddugavu emutambuza nnyo ekipedolinga of course baprofilinze balowooza nti be bandibadde bajja mu kifiti ekyo abasinga ono gwe bapedolinga ennyo ndabe Pastor Sempa agamba oba yewe Kongo ayinamu ali soft kuba naffe bali ye batakolagana nabo so n'agamba BBC temutambuza ebyo ffe twagala oli ndowooza oba weggana Sarah weggana ndowooza gwe baagala. Now take us through Papa yafa, how do we go through the process y'omulonda? Yes, omanyi bw'oba onootegeera obulungi process y'okulonda paapa ekwetaagisa nnyo n'osooka oddayo ku paapa eyasookera ddala nti paapa eyasooka ffenna gwe tumanyi obulungi omutuukirivu Peetero St. Peter kuba yali muyigirizwa wa Yesu nti Peter ye yalina omukisa nti nga Yesu bwe yamulonda
yasobola okufuna omukisa ogulonda omusikaawe nga tannaba kuva mu bulamu bwansi. Yoyo St. Linus eyamuddira mu bigere. Naye bwe kyajja ekintu ekyo kyalina okuwakanyizibwa kungi okuva mu bantu abaaliwo. Kati mu bapaapa abaddako ne batandika okuba nga balina enkola egobererwa nga bwe balonda bishop mu towns endala bwe baali nga balonda paapa kubanga baakulondanga nga Bishop of Rome. Olwo n'olyoka ogattibwako n'ekitiibwa ekirala eky'obwa paapa nga bwe tukulonda nti oli musumba w'essaza ly'e Kampala naye olw'okuba ssaza kkulu obwa archbishop n'obwetikkira awo n'ofuuka archbishop. So process yatandika kubeera bw'etyo. Kati process eyo yasooka n'etambula bulungi. Wabula waabalukawo okutandika okuwakanyizibwa. Obadde okimanyi nti bapaapa bangi abaakulembera baayinanga ate bapaapa ababawakanya? Mu bakatuliki nga kuliko paapa wanu ne paapa opposition. Kati kankuwa ekyokulabirako. Mu mwaka gwali gwa 2017 that is CE Common Era ndoze efaanagana ne Anno Domino oluvannyuma lw'okufa kwa Yesu Kristo. Balina paapa gwe baalonda ng'olwo bakyalonda mu nkola eri abasumba mutuula ne mulonda bo ba bishops ba actinganga nga ba presidents of the assembly eyalondanga bapaapa naye ng'eno wansi ba father n'abadinkoni be balonda. Kati abakristu be tuyita balenti abo nga bo baliwo kukakasa nti oyo tumukkiriza oba tumugaanye. Era basobolanga okugaana ne bakuzira. Ne baga nti awo oyo tetumwagala. Tugenda kukolagana naye tajja kusobola ngeri gye tukwasaganyamu bintu. Bwe ne bakuzira. Kakati enkola eyo bwe yajja etambula nga basobola okugenda okulonda abamu ne batakkaanya. Ne bagaafa oyo gwe mulonzi tetumwagala ffe tubadde twagala oli. Ne bafuna akabuga gye bamutwala ne batuuza paapa waabwe nammwe ne mutuuza paapa waabwe. Ekintu ekyo nkugambe kyatandika mu 2017. Bwe balonda paapa eno ate n'eyo omusajja gwe baatuuma Hippolytus naye ne bamulondanga paapa ku ludda luli. Kati ne bajja nga batambulira mu mbeera eyo ey'okwewakanya mpaka ku mulembe gwa Emperor Constantine namukunyumizaako. Oyo ye empere yaleeta obukristu mu empire yaabwe eyali esinza amasitaani n'etandika okuba nga it's a Christian based empire. Kati Constantine yateekawo amateeka bw'amala okujja abakatuliki abo mu mpuku gye baabeeranga n'agamba nti nze nga emperor nze nina okubakalabalaba waaki w'okulonda paapa. Era ne kiba nga kitambula bwe kityo ne Constantine bwe yagwa abaddako nga ba Justinian asooka ne banne basigala bakuumye ennono eyo okuba nti empera yabakalabalaba ne bana ekirungo kye bayongeramu nti ne bwe bakulonda wali nga empera sikusiimye sikwendoosinga. Okiteeke kati ne wabaawo okubanga enkolagana eyo etambula egenda naye era okuwakanyizibwa kwasigala kugenda mu maaso okutuusa akaseera bwe kajja ne wabaawo paapa yali Clement ow'omukaaga eyateekawo etteeka eryali likendeeza ku maanyi ga empera okuba nga ali influential mu mirimu gy'ekereziya. N'akiteekawo nti okusinga bafaatha ne baani okulonda kati bakalidinaali abali ku madaala aga waggulu batandika okuba nga be bakola ki? Kuba ngenda kubuuza nti wali oyogedde nnyo ba bishop bakalidinaali baaliwa? Bakalidinaali baalingawo naye ne kalidinaali aba bishop. Kitegeeza waabangawo ekitole nti ba bishop ne bakalidinaali bonna baatuulanga ne balonda. Kati ekintu kijja kikula Clement yagamba amaanyi gateekeddwa okukola ki? Okusigala wano. Gateekeddwa okusalirwako tubeere nga bakalidinaali abali ku ddaala erya waggulu be bakola ki? Be balonda. Ne kibeera nga kibeera bwe kityo naye era okuwakanyizibwa kwajja kusigala kukola ki? Kubaawo. Kati emyaka egyo egya 10, 13, 16, 17
era abasomye ennyo ku byafaayo mulaba nga waabangawo okuwakanyira kw'abapaapa kungi nga bibaamu okwagala okumutta ono bamuli n'amuwa obutwa n'afa kwega olutalo lwalinga nga balwanira kifo nga mulwanira ekifo nga kyamaanyi bwe kityo okubeera paapa walinga okiyita kya layisi olaba nakati si kya layisi. So kati bwe baayingira mu byasa ebyaddako ne wabaawo ate okuwakanyizibwa sekuwakanyizibwa. Waliwo akaseera we twabeererako nga tulina abapaapa 3 nga bonna bafuga. Waliwo paapa gwe baalondera mu France yali Benedict ow'E-13 13. Kati waliwo paapa gwe baalondera mu Italy ne wabaawo ne paapa gwe baalondera mu Roma. Bonna ne babeera nga bafuga. France, Italy, Rome. Yes. Ngera buli omu gy'otudde gy'ofugira nga n'amaanyi ogayina. Okutuusa we wajjawo olukiiko lwe baayita Council of the Constance. Council eyo ye yatuula n'eboolako bapaapa 2, Benedict ne Paul owa yali wa 10 Paul wa 23 n'ebaboola. Ne balekawo Gregory, waliwo Gregory gwe baali balonze. Yali mu Rome. Gregory yali mu Rome. Ne bagamba ono ye paapa. Kati ate ne Gregory yalaba obuvuyo bungi n'aresigninga. Ne bamusikiza Martin owookutaano. Ndowooza okirabye nti Benedict si ye yasooka okuresigninga. Ne gundi Gregory naye yasuulawo tawulo. Naye ayina Gregory eyamusooka. Gregory eyamusooka ayina naye enkyukakyuka ze yakola nnyingi mu kulondebwa kwa paapa. Kwega okulondebwa kwa paapa kuzze kubasumbuwa n'okutuusa mu kyasa kino okulonda paapa kukyasumbuwa abantu abo. Nti bwe bamaliriza okuba nga bateekateeka ebintu ebyo councils nnyingi zajja zituula. Tukoze tutya okubanga ekintu kino tukiteeka mu nkola n'asobozesa ekereziya okutambula obulungi nga si ya ntalo. Naye ebimu nja kubinyumya nkolaki mbibuukira kubanga story nagitegeera dda ndowooza nagifunamu interest mu 2005 oluvannyuma lw'okufa kwa paapa oli abantu gwe baayagala ennyo John Paul. Ninjagala nnyo ntegeere ku by'abapaapa ebyo nali ndowooza nga mu siniya yakuna. So kati bwe bajja batambuza ekintu kino ng'okuwakanyizibwa kw'abapaapa kugenda mu maaso baatandika okuteekawo amateeka nga singa otandika okuwakanya paapa gwe balonze nga excommunicatinga. Excommunication means bakugobye mu Bukatuliki. Naye ate era ne bwe bagenda batambuza ekintu ekyo okulonda paapa Clement ndowooza owookutaano babishopu bakaridinaali basooka kugaana. Ne bagaana. Paapa yaliko yali afudde. Gwali ndowooza mu mwaka gwa yalinga 1268. Paapa aliko afudde. Bano ne bamala emyaka 2 nga tebalonda. Akakiiko k'abalamuzi ba magistrates ne babakwata ne babaggalira mu lubiri lwa paapa. Ne balinnya waggulu ne bajjako roof ne babaleka akasana kabookye nga babawa mugaati n'amazzi ne bwega temufulumaawo nga temulonze paapa. Kwe kulonda oyo Kerementi nti era kyovulaba bwe yajja ye yatandikirawo okukola enkyukakyuka nnyingi. Nti yes bapaapa bangi abayambako okukola enkyukakyuka nga za muggundo. Waliwo ne Nicholas owookubiri kwegamba baakola enkyukakyuka nnyingi naye ekintu ekyo ne kiremerawo mpaka gwali mwaka gwa 1400 mu ndowooza 9 oba ng'ebiri twasembayo okulaba omuntu awakanya paapa nga tulonze paapa wano yasembayo bamuyita paapa Felix owookutaano eyasembayo okubanga bamulonze ng'awakanya paapa nga naye ayina amagye nga bamanyi n'otuuka ne baklashing ne balwana ne beekuba. So kati bwe twajja mu byasa ebyaddako ebyenkulaakulana ekintu kino baayongera okubanga bakikyusiza ddala ekifuuka smoother. Okukifuula smooth amateeka bagakyusa, guidelines bazikyusa nti paapa bw'afa kati tusooka kukola ki, kino bwe kijjawo ne tusooka ne tukola ki. Kati ate waliwo abaakyusanga amateeka ate ne wabaawo agajungulula n'akola ki n'agazza emabega nti oli kye yakola tekijja ndowooza kunyuma
tuddeyo ku nkola eri enkadde tulabe oba enaakola. Kuba waliwo paapa eyajja n'agamba nti kati okuwangula obwa paapa oteekeddwa okuba nga oweza ebitundu 1/3 nti bapaapa bonna kumpi ebitundu 7 ku 10 bakuwagidde. Naye nga mu kusooka ne bwe baayawulanga obululu n'oba ng'owangulidde kwana ng'osobola okufuuka paapa. Kati ekyo kyabanga kizibu nnyo nti kyababeezanga mu conclave okumala weeks n'emyezi. Mulonda omusajja bwe mwewakanya, mulonda omusajja bwe mwewakanya, ne batuuka akaseera ne bagamba tuteekeddwa okuba nga tulina enkola nga oli ne bw'aba awangudde kitono asobola okubeera ng'afuga. In fact ekyo ne Papa John Paul naye yakireeta. Naye bw'akireeta ate Benedict n'atuzzaayo ku 3/4. Kati waliwo ne paapa eyajja n'atema ku muwendo gw'abagundi abalonda bakalidinaali. Kuba bakalidinaali ng'ojja n'olonda n'ateekawo etteeka nti bakalidinaali twagala 120. Era ayinza okuba nga John Paul, kuba John Paul era y'omu ye yateekawo etteeka nti bw'oweza emyaka 8 tojja tolinnyayo. Ndowooza olaba bwe bajjanga basalako okusobola okucreatingawo democracy akkirizibwa. Olaba ne mukyakya agaana naye kati olwo mufa ababeera eno abali eno nti byasana byasa abasajja babadde balwana okukyusa ekintu kino obwa paapa bubeere nga weebuli. Kyova olaba nti bwe tutuuse mu era eno bakikwasa bwegendereza nnyo era tosobola kubapapya, tosobola kubabuuza. Kati we baatandikira enkola eyo eya chimney ng'abantu eno baba beebuuza mulonda era tumanya tutya nti mulonze kyekituuseewo kwe kuzimba chimney eyo mu 1992 bazimba nzimbe wano juzi bakagizimba jjo juzi yali teriiwo naye zze ekyukamu kuba ne mu 1999 bagiddamu olwo ewanfuweko omukka nga bagula bireeri waggulu beeyongedde obungi okuba nga bajja okulaba ate nga babeerawo ssebe ebbanga lyonna lye mulondera. Kati abantu ng'ebyo babikooye. Kyova olaba kati okulonda paapa era bajja bakusala tebaagala kusukka ennaku 3. Kati ennaku 3 era bwe kisukkaawo mumanya okwewakanya kubadde kuyitiridde. Naye nga basobola okulonda mulimu abava mu lwokaano naganze ke bankubye akasooka nze ensembi enzira mu kukola ki. Kati bafawadinga erinnya lyo oba gwe oyimirira noga nti bannayinza obwa paapa mbusobola. Mu kusooka bwe kyali ng'edda nga weesowolayo n'obagamba nze ku bwa paapa awo nze nkira. Era nga tuyinza okubeera ne bakandidate abaabeeranga mu 5 ne mulonda ne mukoowa bukooyi. Kati ennaku zino wabaawo already be tutaddeko eriiso. So baba sekendi nga busekendi oba sekendi naye nga ensi eba naye ekutaddeko kuba definitely twagenda okujja okulaba mubaliwo nga tubakozeeko n'emboozi nti mubaliwo ani gwe tusuubira kalidinaali ki one of these era nga bwe twaboogera bwe baafuuse ba candidates nti ensi eba ekulaba bakandidate weebali already. Naye ate njagala era omanye nti n'ekyabakadino bano okutandika okuva mu mawanga amalala nga kibunyi nakyo kyaleetako obuzibu nti amawanga gaatandika okuba nga gasindika kalidinaali nga gamuwadde ebiragiro. Eggwanga lyali lisobola okuvaayo on diplomatic level ne bagamba candidate gundi tetumwagala. Era ekyo kyasembayo Austria y'ekikola. Sidda nnyo jjuzi ndoza 1930 something. Bo balina kalidinaali gwe bagamba tetumwagala naye nga kalidinaali yali akoze ebintu bingi mu kukyusa ekereziya. Ndoza gwali mu 1800 kubanga omuntu oyo gwe baalemesa ate baalondamu ndoza Pius Obowe 10 ne bamulemesa ekintu ekyo ne bagamba amawanga okuddamu okwesembereza mu politics wa church nakyo kikoze eki era ne balabula nti singa kalidinaali overi n'akajanjako tinze eggwanga lyange lyaŋŋambye ono tebamwagala they excommunicate you immediately ofuluma. So kati baakisigaza nga kyabwe bo ng'abantu.
naye mulimu era ebintu ebize byo tebikyuka ku bapaapa. Enzika yo tekyuse nnyo okujjako eyoono. Eyoono ekyusa olw'ensonga nti mbu ayina akasenga ak'enjawulo mu Vatican akaali kaludde nga tekaggulwa, keyaggula amanye biki ebiriyo. Kuba bo baba n'ebisumuluzo byabwe ne basobola omala emyaka 10 ng'awo tebayingirawo. Mbu bw'ayingirayo baazuula ebyama bingi.